Kale mina ali kumukuto gwa Desktop tubagala nnyo yonna gye musinziira okubanga ate mutulabira mu ggwanga Uganda n'abali mu ntalo amayanja kitundu kyaffe kyakubiri kye tubatuusako olunaku olwaleero. Kama tukwebaza kubanga otuwadde obulamu kitiibwa kikyo n'amatendo omutukuvu tulungamye mu Kristo Yesu Mwana wa Katonda watusabidde. Amen. Kale buuza ku bantu abo. Nange mbalamusizzaako nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo Mwana wa Katonda omulamu, mwebale kutugoberera mu linnya lya Yesu. Amiina. Sona bayinza okugamba congratulations bana Eastern. Asimanyi kigambo kye nyinza kukozesa bayogeyoge naye agava amakakasi in fact gano gali confirmed. Nigenye gadduse ejjinja avuddemu omwayinza okugamba adduse omwayinza okugamba shiftinze bwe mwali n'endowooza ye naye kunze asijja kugamba nti adduse abagamba mbadduse nno kunze nti bali kusimba basimba nsigo ey'ejjinja yabala eriko n'ebibala kuliko n'ebibala kati yamera n'ebala eriko ebibala kati batutte walala era kyebagenda okukolanga bajja kgenda mu area naye baagala wali mazzi tebasobola tutwala mu kifo kikalu baagala mazzi ate nye begasobola okgenda Karamoja mbadde manyina bebasobola otuukayo eyo kizibu kubanga biri byoto bya mubi so waki baagala wali amazzi bibina twabibanyonyola dda ekituufu baba baagala connection enyegenyege nga bwe babagamba it is a festival simanyi ng'ogendayo kwewumuza kusanyuka kudigida government negamba simanyi even it is tourist attraction abamu ku government officials naye ekyamazima bakikweka enyege busegu bwenyini obwedde emirimu ekituufu nnyo biri byoto by'omulaba Eastern era nyegenyege kyakoze ejjinja oba Eastern route at large beetaaga okusabira ddala nnyo n'amaanyi buli wababeera damage era akati abe Kalangala badduse Kalangala Falls yo side ze Kalangala gye badduse gye bagenze kigenda kusanga kinaguna olimu ayatemya ku wabiri gamba ekinaabeera eyo Katorono bawadde ensonga ki? Ebajje wano bagadde kufunayo ekifo kipya bagambye the new home nabo bakola sibanyi 11th anniversary emyaka 10 kati emyaka 11 bafuneko amaka amapya babeeko ensigo y'ekibi we bagisimba awalala kubanga sitaani ye gwe mulimu gwe agenda asimba era bali bajja beerere Kalangala for time era bashiftinge era baveewo bagende ewalala babeerewo for time bajja kwetooloola jalanga ate batandika nafuluma nga bagenda ebweru eggwanga bafuluma eggwanga era abantu bajja kgendanga yeyo aweeru eggwanga atuwulira ono gwe nyegenyege asomboola okuva ebule n'ebweya bonna bajja era abo abasinga okuva ebweru abo bajja mu nyegenyege bali beejenti n'aba bali beejenti bennyini abawedde emirimu so tebaagala tubyogereko bamu ba government official bagamba it's a tourist attraction nebatukwatira awo abalambuzi bajja eno bajja n'omusimbi bajja n'omudoola bo batunuulira kasente naye tebagala tunuulira impact kyegenda otuusa ku ggwanga kuba mbunyegenyege maketinze Uganda Uganda erabye ebirirayo tulina mu Uganda muneyosa otumaketinga nyegenyege enambeera nyegenyege ati marketing mugamba Katonda wange River Nile eri awo erinnya lyaffe eryennyini Pearl of Africa liri awo tulina muno game parks yes tulina mountains tulina ebintu bingi ebisobola okutumaketinga bwekiri era nyegenyege Ghana ina gwanga Mukama alisasa badak for God and my country I love say we want marketing Uganda
Wali kati gali tanso okumanyika international. Lwa bintu ebyo. Lwa busegu. Heritage batulimba omaye oyogerako tugenda basiba. Tebagala twogere mazima. Tebagala. Aye nabano bebayita bakitaffe mu kato. Bakitaffe mu Katonda. Bakitaabwe. Baba babawa mugaati. Oba sheshe. Bakita kisirisa. Tebanyega. Basobola nabikoonako ebyo. Tebanyega waliwo last year. Nyegenyego yali wano mu Jjinja. Nabako yali bishop ebayo n'ayogera. Yali speaker yayambalira oyo. Yamukeera bukeezi. Mugamba shut up. Sirika. Bw'omanya Nyegenyege kyakoze. Abaana bafunye emirimu. Bafunye emirimu agana nakuba chapatize. Pulira. Okitegedde? N'avaayo n'akasente. N'abeera bulungi. Ejjo na Mikisa myere. Jjinja emanyikiddwa international. Teri atagimanyi kati. Lwakutegeka ki? Nyegenyege. Era musajja wattu. Bamusirisa. Bamusirisizaawo. N'abasimba b'ejjinja bonna. Baasirika. Bamanyi obubi bwa Nyegenyege. Tubeera mu kanisa ne tukisabira tukikuba. Andi balaba anaatera tuuka abulayo lunaku lumu. Nga tutandika okusaba. Mwesabyasabyao. Abasajja bekintu bakitegekera mwaka. Mwaka mulamba bali eyo bakola byabwe. Bali ku byoto byabwe basaddaaka mwaka mulamba. Oveeyo lunaku lumu. Tukeera ku makya ne tusazaamu byonna. Basazaamu sidakiika bbiri kituuka. Babivaako. Nabo babeere mu lunyiriri. Lwali teruwagira Nyegenyege. Twali bawakanya. Era abasumba abali e Kalangala. Bwe mutaasituke. Nyegenyege waliwo yali 2025? Yes. 2023. Nyegenyege yali Jjinja muganda wange abasumba baafa. Abasumba baafira ddala. Abasumba baafuna za aksidenti. Ozanya n'okuzanya. Aye mwabe Kalangala si mwemwe abalina zimanyi ensoke. Bagera kusamira ezo ensoke zikugumbulemu. Zigenda kuyonganga buyonzi. Yala abantu kwebbiranga mu mazzi. Kibayo omuyaga gwakubya amaato. Mugenda otandika ng'owulira. Owulira ebyo. Kasita naggwa waati. Abaana beesudde mu mazzi. Abaana ebyo. Kiri masooka ateeteeyo. Abeera eyo. Amakanisa geeyo bagenda zikizaago. Gagenda kuwola. Bali we balaga balina okusirisa ekyoto kye basanzeewo eky'Obwakatonda. Basirisa mubanga nammwe temuyimiridde. Babasirisiza ddala kompulitire. Ne mutaddamu kunyega. Maama ne mufuuka lukuwamu. Ne mutandika kujanga kusanga yokka. Mbeera awo ate mujjale mudamu mboozi ate abaali abiri mbozi muri serious mutandika kwerumaluma mwekanga ekyoto kiyuzikamu. Ekyo kivaawo. So ffe byetubabuulira tubimanyi spiritually. Baye tutunula ano economically. Tajja kiwagira. Naye tudda mu spiritual impact. Buli kintu kyonna kirina impact gye kireeta mu nsi ey'omwoyo. Ekyo kyo wekiri. Tutoloola mu kintu kibeerawo bubeezi. Kakati iffe tetulaba ng'ensi weeraba. Kituufu. Ffe tulaba bya mu mwoyo. Kyandikwa kigamba ekizikiza n'ekitangaala tebisobola kwegatta. Tebisobola kwetaba wamu. Ate batagetinga bavubuka. Bebaliko. Aye mu Nyegenyege nawe okusangayo abakadde kizibu. Amenyo bagenda nayo bibeeramu. Owa 2023. Nalabako ssebo n'abakungu ba gavumenti. Baagala ne banyiinya ku kikiri. Agalifa ne bakyendoosinga bulungi. Abakungu ba gavumenti bagenda nayo baga kino ekintu kirungi nnyo. Kirimu omukono gwa gavumenti. Olaba gundi obukungaze. Afrika tugende. Alabako Anita Mongo, speaker wa Uganda, yavaayo. Wale kino ekintu tukisuule, ekintu kirimu lo, ekintu kiri kuono.
Mama. Bawalampa muwalampa kyogamba. Gye bamusirisiza. Mangu nnyo. Bayitawo olunaku lubabbi yagenda okudda. Ayogera Luyindi. Kwegamba ng'ebigambo bikyuseemu. Ate mulaba manye ebintu bino kakati kagende mu maaso. Agamba yalabira eggwanga. Kwegamba leero gyana statement. Nabo baba bamanyi ekituufu naye gambi kiri ekintu kirimu ababedde. Ababedde bennyini. Nyegenyege si wa bulijjo. Nyegenyege alimu ababedde. Katosa mwesimbamu n'omustopping. Nga n'oba okola otya? Nga gwe gwogerayo oti. Akatwe n'okajjayo bakatemi. Ak'okuba engolo. Twalira oluntu lwo. Nyegenyege mu mwanda olina spiritually. Spiritually. Ne mulumba eyo. Abata ab'ejjinja. At least mbawaayo ka percentage. Akatontono. Bagenze. Kakati. Musituke. Buto. Mumufuumulirewo official aleme kudda. Basobola okudda. Ayinza okuba yutaani. Bagenze kukyalayo bukyali baba bagenze kusiga nsigo. Twakomyewo ku butaka. Ensigo yameze. Aye balinga abakola obweza bw'abapooso. Bagenze kugulawo mata. Bagenze kugulawo walala. Eno ye main branch. Eyo. Bagenze kugulawo obubranch obuto. Tulira. Kati era balina okudda ku main. Kati Jinja nasituka. Nga bukyali. Main ne mugulayo ebikondo. Baba agala okudda bagamba eri wafu. Bagamba kakati omanyi. Oba kalangala gye tufuula main. Oba tu. Yaya ngate bali Masaka. Olenda ne bali Busia. Banoonya ali kumpi n'amazzi. Gwe bagala. Staging. Adi? Nenda afaniro nga bavayo ne beewaano. Beewaanye. Embo beebaago Nyegenyege ejjinja. Bamusabira. Bogulyo omwaka Lubega lwe yali ejjinja. Eyimirira nasaba. Ije nawereka. Ekima esala ogwo ekibira. Ekima tesala gwa kibira. Yate n'ebintu esulagwa. Ekima egambe kikibira kiteme. Tekitaboka. Bansiru. Eba kekyali ekibala. Eryawa. Eba pusi. Ali, sebo beewaanye. Etwasembye okujja ejjinja. Twagobye Nyegenyege. N'avaawo. Kati bagenda siruwazaani bannaaye. Aha. Bafere balala. Nesigwe. Tutasha. Waliwo ekintu ky'okunimba nga sikirinaako bukakafu. Naye ekintu ky'onnimba nga nkirinako okumanya okutodoka. Akati awo publicity. Bakikubye. Tomanyi. Bategeera bulungi nnyo. So okujja ne ngamba kakati girawo oba onkubira paasi. Mba nkutereerezaawo. Gira wuuti. Gira wuuti tenkanya. Kakati ze bajja lowooza. Yenze. Abena agamba kakati katugendeke kalagala. Tulabe. Omwaka gwe mwajjiddemu gwennyini. Mubenga abatusiguukuludde. Mubenga abatugobyeyo. Kakati awo obone oba mufuna olwoja gamba iye basoma bonna balemererwa. Tomanyi nti yayimirira omukulu n'agamba Nyegenyege tumugobye wano. Yayimirira omukulu. Kakati awo obone oba bakola ki? Maama buyodde kikungwa. Naye baddange. Abatamanyi baba bazadde bagamba abasajja batuufu. Wala Nyegenyege yalema gavumenti. Yalema ki? Yayimirire n'asaba Ssaala n'emugoba. Kankeereeyo. Baddange. So bino ebintu bannaaye ensi ey'omwoyo eno oba tolina amagezi ga Bwakatonda olina n'oggwa eddalu. Era kyo kituufu. Basobola okumikisinga. Naye n'okiwulira. Nawe n'okakasa. Kitegedde. Kitegedde. Kakati ge gamawulire agakwata ku ekivvulu ekyekibannaaye oba Uganda erikiwona. Simanyi nakumanya. Kubanga ekyo ekikwa kye twafuna. Baze batuntu baba bonoonekedde. Naye kati abantu bagamba ati ayonoona atya
abantu bamanyi nti there are some repercussions zogenda olanga wayiseewo ebbanga liyiseewo nga tezigenda alabikira awaawo kiri ekintu mwe mulaba kino kya physical naye mu nsi eyo mwe babaako n'ekintu kye baba bali kuzimba awo kati ne bwe bagenda muganda kiba kigenda bajjojjobya ne buli badde at least tikirijja kikiba kyoto ekyoto kigibwawo kyoto pulira kati olutalo lubeera lufuuse lwaba kyoto na kyoto unalter versus unalter kituufu nnyo kakati gwe tosaavayo eno n'okijjawo bujja it must be unalter kyoto kyekirina okugjawo ekyoto olwaba omuntu yakulogera ku kyoto ologera ku kyoto kya Bwakatonda ekyoto ekitali ate kyoli kwe yalaga togenda kusemu oluta ekyoto kyekidiiringa n'ekyoto kituufu nnyo ekyo kitegeera kakati muganda wange ab'ejjinja congratulations akatonotono naye wimirire nga nange mwendi wimirire omulaba ono ayame kukola yuttani tumugobe aye bino gyagenze buli wagenda bimwoke batalike ate kalangala etonye enkuba etonye wiiki ikugambe nantono ayi zibajana kunya watano kare kube wiki bagambe wano watu sala banduke walala pulira nawe kube wiki ngajagamba yacha mu Uganda mulimu ebisirani umene ebisirani gende Kenya so gego damawulire abasabirooza ffe tubawadde emirimu nga bukyali ekyo gyejumizimwa naddala bali ekalangala abasabe b'eggwanga mirimu gijo girabise ntandikira ate munagamba nti Mukama atayogedde muyagala omuwulire mu kisenge ngagamba nze kabaka wabakabaka nkugamba abandi balinze birooto awo okaye bamumanyidde bamutegererawo nti ye wa birooto sibula balabi balungi nnyo kama bampeera omukisa kale Jamiru mbadde okuwanga ate nkukwasaganya ensonga zino tugenda kwetooloolamu bwe tudda kiba kitundu kya kusatu kituufu ate kyekiyinza okusembayo olunaku olwaleero abali ku TikTok tubaagala nnyo still hope gwe mukutu n'abooluzungu Tish TV gwe mukutu tubeerayo okubanga tubakwasaganya kilaasi ezisibaayo zabeegayirizi twewagala kyuma kiwagala kyuma osobola okujja mmwe abategeera ku lunyanyimbe imanyi obagamba kilaasi bajja kulowooza oyinayo olumu tubeera online naye ya luzungu ojja netusaba netusoma ekyabiwandiikibwa netutaganjula bingi byetukolayo eyo ate nosobola okubanga ozimbibwa mu nsi ey'omwoyo naye baana abeegayirizi ndowooza ekyokola kale tukozeeki tukitegedde ebintu ebyokukola at last sajja abo bapreparinga ffe efuluya mwemulabe bula lunaku lumu nga beestablishinze dde obwengula bwabwe bamaze dde osimba enkondo zaabwe muganaawe ovaayo genda baye nempola yayaŋŋamba waliyo embwa ezibogola mu Luganda ne mu Luzungu bwezekololo za Luzungu zibogola who are you naye buno baffe gwani wekadduka kale katotole Katonda osobola okubaga ate tukomawo